Kati musumba nkubuze kalulu ketugenda tombuze ebisi byagala bigenda ebyobufuzi ne mumanye nti omusayi gujja ebyaddala era begendereza asobola okubeerako mu kyalo beerayo. Waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasita njambala mumanya nti kati ebbugu mulitandise. mukaga eri mukola naye ejjidde mu bintu bye tukozesa abakazi ebizigo ebyeyerusa emyenge egyo egy'ebbeeyi obuviiri buwiivu abakazi abeyerusa ebizigo byabwe byerusa ojja kuwulira mulimu ebikambo bangi nnyo. Ekirala okwegattagatta kugenda kugattako oli agenda kwegatta najjukira bwe weegatta n'omuntu mubeera kimu akugabirako kawumbi kalina aka diamond k'emizimu akuwaako 5 naawe naye n'asigaza 5 naawe n'omuwa kyova olaba nti bagamba nti abantu abaludde mu bufumbo batugekyera ne bafaanagana goloza ati avaawa nti bwe mwegatta bwe muti mu kaseera ako muba kimu obwongo buba kimu muba ono waba badde musiru nnyo nga goli musirusirumu kati mugatta bwe mugatta amaanyi ago mubeera bazonto okisusiza nnyate abantu ogenda obwavu gyokoma okwegatta gwe buuza abeegassi ennyo balina kaki n'abaalina amaduuka bagatunda olw'okwegatta nti ekirala nyakwogera ebintu bingi ekyo byetupikikanyukomyawo nyakwogera ebintu omwoyo gwakawuula nyakugwogerako nti bwemba mwegatta waliwo emyoyo egijja kubanga okwegatta kusinza muba musinza Katonda kakati bwoba bufumbo nga si butukuvu muba musinza sitaani musumba ebyaddala era bangi baba mukwegatta nga waliwo emizimu gyebakubira mu ngalo obwemmene kubukuba ngalo yongera mwongere okuzontowa musumba okitegeera nkitegedde leero gwe emirundi gye weagegatta singa levo kwoli ku yeeyo gy'olimu olwo levo koyina okubeera ebyaddala saagala kulimba gwegattegatta ojja kubu ate kati ekyo kale kibeere ku wegatta n'omuntu omu waliwo abeegatta n'ab'enjawulo ekyo kyeŋŋamba ate ekyo kibi nnyo kubanga nkugambye buli wewegatta n'omuntu musheyalinga agolokosa abadde aloota ebirooto ebyabafu akuwaako gwe badde baaloga nga kye bamuloga kimuliko kyakuwunya naawe akuwaako abantu bangi meketa amannyo naye nga yagakujja kukakawala olwokuba kaali kalabika bulungi yegatta nako kati olwali ameketa amannyo bangi goloza lwaki abagenda abatwala ebyamaguzi e Kenya nawa malaba biki lwaki abawala bebasanga asobola okusanga omuwala n'asula naye mu gundi emu mu loogi emu ne bukya ku makya n'agamba emupira gw'emmotoka gwafudde gwakubye n'agamba akawala kabadde ka bisiraani kitegeeza akwambaza kyabadde nakyo. Kati waliwo abo abeegatta tugeze kale kankiyite nti abateekako jaketi emizimu tegirina kintu kikugira njo tekiba na jaketi ne bw'oyambala jaketi 4,000 ziri diamond tozinyumiza kiri nti mwegatse ensobi gy'okola abantu bangi bakola ensobi kyekimu n'okuziika gwogenda ne bagamba taata we yafudde mujangu omunyaaze bya kisiru abadde tanaaba bulijjo abadde anaaba ye ekirala tebakuwa kakuuta tebakuwa na kakuuta kumunaaza bakuwa kinyirikisi ebigogo yes ne bakuwa n'okizaako babamu babayisa mu feesi omanyi lwaki baba bataddewo embeera aleme kukwerabira bakozesa endagaano ng'ogenda kuguluba naye ne kitaawo ogulube ne taata we emyaka gyonna ninga yafa wamunaasa ajja naawe ajja ali mu kkubo kati ngena kukola ntya
oyina kwekutulako mugambe nze konkubulire nze bwe nfiira omuntu mugambe ebyange naawe bikomye wano kubanga bayibuli gye tukkiririzaamu egamba nti abafu tebatabagana na balamu nti ebyange naawe biwedde nti mugenda okuziika abafu babaawo olunaku lumu tugenda okuziikirako omuntu wa family friend waffe ekiro 8:7 neesigamye ekisenge abantu abamu beebase abatamiivu bali mu tenti bali mu kutamiira emabega nze baali tebaŋŋambye malaalo gye gali ngenda okuwulira oluyogaano emabega w'ennyumba mukakubo nga mpulira wabwerweyo emabega waliyo abantu aboogera bajja mu bbanga ttono nali nswikinze ku nsi y'omwoyo amaaso gange ne gakyuka nendaba abaafa mu bijja byabwe n'obwana obuto omusajja yali abakulembedde mwogerako nnyo omusajja yali yambadde akakanzu nga kaayulika wano mu maaso nga baakatugga butuzi najja nga abakulembedde nga bwe bagamba gundi teyaziise gundi nga tazze kusuza bafiirwa gundi nga akuze kano nga kakuze ono naye atamira akyanywa omwenge bw'ati nga bali mu bantu kati ensobi gy'okolerawo ovaawo n'omusambwa n'omuzimu ensobi gy'okolerawo bwe bakunaazisa omufumanya baku initiatives bwe bakunaazisa omufu bwe bakugamba nti weesiba olubugo kola bwoti ne bwoti bakusazeeko enviiri bagasa byonna bya kisiru baba bagatta ku bafu teri muntu yakozesa bintu bya ddogo ali bulungi ne bano bannankulumando abafu abali mu ggwanga lyaffe bano abeera ku social media bemumanyi abakulu bano bagundi abo ebaana baabwe tebali mbufu gwe noonyerezayo musamise yennange asobola okuba ne ssente naye nga abaana baabwe tebali mbufumu obanga ye kennyini obufumbo bwe tebutambula bulungi obanga alina okubaako n'obuyinike sitaani takuwa byonna byonna bituufu wemba npressingawe nti mutwe gwange mbirabira ddala takuwa byonna sitaani okitegedde taata enjala ejja eyo enjala bangi bagyogedde okufa okw'emirundi emingi okubye ennyo kujja kyova olaba mbakubiriza mbeere begendereza ebintu mukyuse amaaso gammwe engeri gye mubiraba mwe bannayuganda mukyuse endaba gye mulabamu ebintu mbagambye enjala eri mu kkubo bweneetuuka e Kenya egenda kusaasanira East African countries bweneemaliriza egende mu Africa then ekwate ensi yonna ogenda kuwulira New World Order egenda kuba eweereddwa eguliddwawo etongozeddwa emmere enkolerere egenda otandika okutambula mukama atugamba ffe tulime kubanga ye alaba mu biseera eby'omu maaso ekijja enjala ejja ne bwe tunaagisabira ne bwe tunaasiiba ebisiibwa 4,500 ejja okimanyi nti ennaku zino bw'olima kasooli kasooli wakula tosobola kuzzamu ku nsiga eyo kugambye ebikolerere byatuuka webiri naye dda nga bw'olima kasooli oyo yennyini gwokwatawo n'ofisaawo wali omunwe gusobola n'oggwa mu ttaka ne gumererawo naye bino tekisobola oba nini oda bulijjo weeri ebadde tuzensera mpola nti gwe musota guno gwatuzaalamu abaana gwazaala abaana 12 mu ffe nga ffe tetumanyi nti omusota gusobola okubeera mu nnyumba yo nga tomanyi okumala omwaka nga bweggalawo nga gujja gutabankula buli wamu nga gutambulawo nga bw'oggulawo bwe guwulira nti waliwo aguddewo nga guddayo we gwekweka mu kituli nga tomanyi ne guzaala n'obwana yes ne gubika amagi ne guza ogenda okujjukira nga n'obwana bwakula ze nali ndabyeko omusota nga gwamala ebbanga mu nyumba y'omuntu nga gwazaala n'abaana ng'ennyumba abaasenguka nalaba ekituli bagenda okukibikkula baafa nga nkambi nnamba maama taata abazzukulu bonna eyo bonna bali awo kati musumba nkubuuze kalulu tetugenda tombuuza ebisi byagala bigenda ebyobufuzi ne mumanye nti omusaayi gujja ebyaddala era begendereza asobola okubeerako mu kyalo beerayo ebyaddala kubanga kiki wekuba kati musumba olutalo lwe Iran Israeli waliwo omusambwa baguyita Poseidon itumanyi nga katonda wedda omukuba katonda yes weeguli lwakuba nti mwe mwagikyusa mannya emyoyo gyegiri weegiri era gikola musambwa omanyi sitaani bwe yagwa ku nsi yakola gavumenti era ekola
era buli omu yagenda amwawuza waliwo be bayita ba aka angels be yagwa nabo beba nomuli Jezebeli bamaanyi ebyaddala muli Jezebeli atula mu mazzi yenna abakyala w'amazzi yavunaanyizibwa ku bwonoonefu bw'olaba abaana abakunama abambala buno obupale obwazze obuyita muno yabuvunaanyizibwako ezo kampani ze. So buli ayambala ebintu ebifaanana bwe bityo manya Jezebeli product gy'oyambadde. Kati olugo bayita Poseidon Jezebeli nyamwogerako edda kansooke kubanga ombuza ekibuzo ky'entalo gwe bayita katonda w'entalo atuula mu mazzi ye kabaka w'amazzi. Buli woolaba amazzi enkuba ne bw'eba etonnye wonna woogiraba woolaba ebisooto waliwo ebizizi bw'otunula mu mazzi ago alina obusobozi okukumanipulatinga n'amazzi gakugize agamazi agabeerawo sebo osoteeka amazzi mu giraasi n'ogatunulamu n'akumanipulatinga n'akwata omutwe gwo n'akwambaza obusungu agamazi gentadde mu kikopo sebo buli woolaba amazzi alina agalinako obuvunaanyizibwa asobola okugayitamu n'akukwatako. Kati omusambwa guno gw'amaanyi asobola oyita mu mazzi sebo najja asobola oyita mu mazzi nga bw'onootunula mu mazzi n'olaba ebire nanti nga otadde amazzi mu baafu twatunulanga mu mazzi ne tulaba gundi omusana nga gulwana birwana kanange ekirabe kikino nze saalaba ebirwana nze saabirako nga nange birwana byalinga byakiyayi batumanyiira naye manye eŋŋoomi nange tewaliwo yadde akaŋŋoomi teriteke ng'olabamu era bya bulijjo just ekizikiza kyakwatamu kaawo naye ng'ebyaddala ssebo ebyaddala ebiri serious. Omusambwa guno gwe guvunaanyizibwa ku ntalo ne kye bayita chaos mu maaso awo chaos ejja omusambwa guno gwe gugitaddemu amaanyi mu maaso awo chaos eri mu kujja chaos tebitwalirewano ewaffe mwebiri ne wana Uganda tugenda ku experience nga sebo niwamma byatandise kimu bibiri tutageeyongedde temulaba kiriira ne Israeli ogwo omusambwa gwe bayita Poseidon ye katonda yeeyita katonda w'amazzi era ne baba gezaako abazungu okubalaga mu firimu nti waliyo bagezaako okubabikola ku maaso naye abantu bagaanye bino bye mulaba firimu by'abazombi tebujja kucha ku macha abantu kutambula bwe batyo nga zombi ne balaga nti bagenda controlling ebitwe gyammwe kitwetagisa okutegeera bajja ne basebo tuvolanze mukama yangana okulaba firimu za hola waliwo olinga ze zisinga omunyumira kati hola ne firimu z'obukaba bazitwala underground bwe mama logikola bagitwala mu underground n'abamu ku bazannya abazizannya balina okusooka okubambaza mu underground babanywesa omusaayi firimu eveeyo ng'etiisa goloza firimu okugiraba neekutiisa n'otya mama nnyabo goloza kivaawa baba bajambaziza n'omwoyo gw'obukaba bagwambaza firimu z'okwegatta osobola okulaba omuntu nga yegatta ne munne nekitakwako nekyekikola ng'obalaba live nga tekina kyekikola naye n'olaba akatambi ako ne kakufuukira ekizibu ne wegatta na buli muntu yenna mu birowoozo n'oyita abayimbi b'ensi bonna ne wegatta nabo buli gw'olaba ne wegatta naye kikasobola okufuukira ekizibu nti babwambazizza mu underground ensi teringa bwe mugiraba waliwo ensi endala waliwo ensi eri mu buziba waliyo abafugirayo kyova bayibuli gyenzikiririzaamu egamba nti tetumeggana na mubiri na musayi tetulwanagana na mubiri na musayi tetwerwanagana ne twekubanze naawe naye tulwanagana n'abaamasaza waliyo emyoyo egifugira mu bbanga n'egifugira mu kizikiza mukitegeera taata nti betulwanagana nabo nti olwaleero Poseidon olunaku lumu nagendako mu meeting abantu bano njagala bategeere nti banzija mu mubiri ne bantwalira Russia nintula mu meeting nga Putin tannaba kuba katundu ke bayita Crimea nkyali na muto nga tannawamba ekitundu kyali nga nkyali muvubuka nnyo najibwa mu mubiri nga nkyasoma najibwa mu mubiri ne bantwala Crimea ne bantwala nenva mu Crimea ne bantwala mu Russia nga Putin ayogera ne bajjenobe nga ateekateeka engeri gyagenda okuba mu Crimea okugiwamba ku Ukraine era yagiwamba era n'agitwala n'entalo zino ezibaddewo emabega kaawo eza Ukraine nani Russia
nali mu meeting nga batudde n'ekirala ng'oluwa entalo kankubulyeko nalaba ennaku ezo mabegako nalaba Trump n'oyo Putin n'abagagga okuli Elon Musk n'abagagga abalala nga bali ready okuteekamu ssente okutabangula Uganda. Lwaki batagetinze waffe? Anti Uganda gwanga ddonde ebyaddala si byakwekaza twalondebwa. Tuli ba sister kyenkana tuli ba sister ba Israeli. Esebo twalondebwa ngulu n'ebimu byenyinza okugamba n'ogaano bitegeera n'ogamba musajja gwe kikyo nayo sijja bitegeera nga tojja bitegeera kandireke ebyo kankireke nnya kigamba ofu air abantu bano nnya kubagira omutwe wamma muweereze mu commenting ku namba yaffe nze nnya kibaweereza. So kyemanyi bano abantu abalaba ajja tuula awulirize yeetegereze kino kisobola okubeera kituufu. So omuzimu gwe bayita Poseidon gulina amaanyi gwambaziddwa amaanyi mu magombe. Gulina amaanyi okukwata abantu nti omukyala yali ku mawulire baamulaga nti omukazi nga talina buzibu ku kyalo omwana nabba nusu ebyo omukazi n'amukubamu empyawo namukaa lwaki wabbi ebibiri byange lwaki tutesente zibadde za nnyanya omukazi n'akwata ekidomola n'agenda ku luzzi. Bwe yava ku luzzi yakwata embazzi n'atema omwana ebitundutundu nga mulamu n'amutemako emikolo n'agiteeka n'amutemako ebigere. Bamukutte omukazi bakagamba kiki ekinyambadde oluwa ekinyambadde nga tamanyi kiki kimwambadde. Abantu bangi babba n'amala okubba nagaa kiki kyenkoze bano sitaani yankemye nga zibya sitaani yankemye agamba oluwa ekinyambadde. Naye kanga nga bamukutte bagenda mumwokya ninga abadde tamanyi bamwambaza bwambaza. Okikkiriza ekyo nti gyekiri bangi babase ninga babatidde bwerere naye ng'oli aweereza yewozaako bantu tebawuliriza. Yes, kati omuntu agenda kukola atya? Katonda yekka yalina okuyamba. Neffe tulina okwekuba mu kifuba ng'abantu ba Katonda. Tulina okwekuba mu kifuba. Kati ogwo omusambwa gwe bayita Katonda ogundi Erasha gyali buli wolaba olutalo yaleeta ensi okwesosonkereza. Lwaki entalo sitaani azifunamu Katonda tafuna mu ntalo kubanga emyoyo mingi gye tuluuzinga. Abantu bangi aba bagenda okufa. Yes, kati olutalo lwa Isirairi ne munne Iran abantu abakafa bayitirivu egyo myoyo mingi gifa egino okudda ku saidi ya Katonda. Omulaba abagitutte kubanga ekikompola kikuba toweeterezeza ng'omuntu anagenda ku ddwaliro n'atuula wali mu ddwaliro ne bamukolako ne bamujjanjaba afuna obudde obwetereza ne yeenenya n'okwenenya Mukama ansaasira. Gwe tolina budde ekikompola kikubye omutwe gubuuseeko gugudde eri busukka kkubo ogenda kwetereza ddi? Kikusanze oli ku bya kisiru muli bukola bya kizonto. Tolina budde bwetereza na mutonzi wo ogenze. Kati sitaani azifunamu nnyo ekirala akuŋŋaanya kye bayita emyoyo. Mu ntalo sitaani ki kyafunamu akuŋŋaanya emyoyo gimuyambako mu lutalo ali muteekateeka ntalo ez'omwoyo. Tatunulidde buno butalo bwansi yalowooza nti oli ajja Kristo bireeti ali mu kuteekateeka gye sitaani ali mu kuzimba. Kyova olaba mu America noonyereza mu New World Order waliwo ebitundu bwe basimba poozi z'amasannyalaze nga z'amaanyi nga zigenda kuba mu bbanga ekyokuba nga amasannyalaze gagenda kuba ka ozone layer. Wali okiwuliddeko? Ku kyano yaffe kuno kwennyini. Yes, bagenda kuba ka ozone layer ekyo ate kigenda komaawo. Bamanyi Kristo ajja baagala mukuba. Kati imagine bamutegekedde. Yesebo sitaani abatuuzizza abawadde Katonda omumanyi. Katonda omumanyi nze kamba buli Katonda tasinikibwako mannyo tamanyirwa. Anti ekirungi nawe oli musumba. Ekibuuzo kino nkibuuza buli okumpi buli omu kasaba obeera ng'oli mu layini eno ya ddiini. Tulina amadiini mangi. Yanzikiriza ffe tuli nzikiriza abalokole enzikiriza gali madiini. Kiri kyambuleera. Tulina kale amadiini mangi. Tulina omulokole omuprotestant abasinza Yesu. Tulina abasinza Allah. Bonna basinzaani Katonda. Kati nze ekibuuzo kyange wekiri emizikiti mingi amakanisa mangi buli wamu almost naye ate sitaani siteralaba kanisa ze naye ate buli ddiini ejja
kuba sitaani oba okitegedde kati kankubuleko taata wano abasinga okutunda obudagala n'abatambula n'emisota bani abatunda obudagala batunda obudagala bwatuka omeketa amannyo bani bameka totera kulaba batunda baki bahabu no badini ki abatambula n'emisota baba n'obugundi ku mutwe andole mukunsetting atikusettinga yogera kive mukamwango enseera aba kyekyo kyenkugambye wali baani abo nkuddemu ogamba musiraamu buli wobeera mu diini yammwe nga sitaani bamwogerako bwogezi ninga ate bamusinza kankubuli ebimu kubonera obulaga nti osinza sitaani kuma bubaani akabaani ka setaani nkuveeko akabaani kale sebo akabaani kalikoki babuuze abaana abagenze ebweru abaana abagenze embuwalabu eddiini gyesibuka biki bye balabyeyo ndi abaana batukane ku level olwo yaŋŋamba musumba ndabye totaisi kyeki enfudu eri mu kisenge etambula bagirabirira bagisiiga n'ebizigo balogo nnyo eno ekifaananyi kirala eno olaba n'okukolagana n'omu okukolagana n'abantu abo omulaba abambaza be twasomanga nabo naye n'okukolagana nabo balina emitima gyabwe ebyaddala basinziza ddala sitaani be basinga okutambuza obudagala be basinga okukola eddagala lya habo amaanyi g'ekisajja be baabo byonna ebyekisirusiru abo buli woolabanga waliwo we bakumye kando zikutwala kukufa kando yes esebo era bw'olaba ekkanisa yammwe nga mukuma kando manya muli babatundayo dda mu sitaani yiwa gye nalaba olukuŋŋaana omutima weyagambula omwajje ne kando ne bajjako amatala ne bakuma kando ekyo bakwanjula they usher you into ensi y'ekizikiza esebo ate nze kando wengikuma ewange bw'ogikuma ewo era kyangu nnyo okuleeta sitaani kati nkole kando genda mu America baziteeka ku ntaana mutulekeemu nammwe bannange baziteeka ku malaalo okitegeera bo baamanya bw'ogenda ku ddalo n'okaaba otuziga maama soli bo bakaaba ku malaalo gaabo maama soli ng'atandika okujja amukyalira mbirooto ng'alwala ekirwadde maama we kyeyafa alwadde tebamanyi era abasinga obungi abalina ebirwadde bya famire connection wabawo connection yemugatta ku bafu neakwambaza ekirwadde ekyo bye bino wetuwulira mbu ne maama we yali yakirwalako twamujjanjabirako ekyo bakikwambaza ebyo birwadde byanguwa n'okugenda ebyo kuba kusaba ebyo bitambulira mu generations byanguwa omenya just kiragaano kiri so gyolaba bakuma kando ekkanisa yammwe bakuma kando bategeka kando night no njogera bwogezi ayagala kudduka mwasise n'amasanyalaze ekkanisa bw'ogirabanga bakuma kando bambala white obutukuvu n'obutuukirivu tetubulabira ku bigoye by'oyambadde omuntu okumulaba nti talina mize mibi tetukiraba mu ngoye kubanga n'ababbi be basinga okwambala amasuuti okitegedde nti n'omukyala yaŋŋamba nsumba weebale okoze omulimu gw'amaanyi naye nze ndi mutukuvu bwe mba ŋŋenda okusaba nyambala white nezibika ne bayibuli teba na makulu ng'ogyezibise bayibuli eba na makulu ng'osomye ekigambo ekirimu ne kikujjamu mbu omusujja gunnuma n'asalamu akapapula akanti emigga ejja kuba gye gikuwonya n'akateeka mu mazzi n'akanywa obwo busiru abantu balina obusiru wabulabye obulubuto lwade tunuma neneteeka bayibuli wano etaaga mbooko ekigambo ekiri mu bayibuli tekina makulu kubanga n'abaabikola wano bannayuganda bebagitranslatinga wano niyegitranslatinga ayinza n'okubanga mutamiivu nga ye yaliwo naye ekigendo gifuula ey'enjawulo kyekigambo kyofunye emesagi gyofunye eyo nekubeeramu gwobanga namuziga apushinga kino trigger gwa triggeringa ekigambo kino kibeeko kyekikola
So tutegeere tuddemu amagezi ag'omwoyo abaana ba Katonda. Ova omwaka guno nina campaign gye natandise. Njagala twala obubaka buno okulabula abantu ku njala, okufa, okujja na biki ku TV. Yenna asobola okuyimirira ku ekyo asobola okusupportinga. Nzikiriza osome ennamba. Eri 0708 39 4501 0708 39 4501 era nawe ayagala okwogera nange ku message ogena teka WhatsApp obubaka bwo ku TV njagala TV cause na kukikolako emabega naye mulaba nwanyisiddwa za nnyo so njagala this time round abantu dde mutwe kube mu kifuba tusobola okwetereeza kubanga nkugambye taata buli kimu buli sector yonna omulabe yayingiramu buli sector yonna mwali sitaani mwalire ku masomero abaana baffe basoma ni basoma ebyobuwemu temuyinza na kukikkiriza abaana baffe babayigiriza nze kankubye nno omwami yankubira essimu ali bweru nanga musumba master wange kye yankola kozi yakola ki nanga ndi master yangamba kusaagala oyo nooneke mwana gwe saagala oyende na buwala buno buwala bulwadde naye kyengenda okukolera kigenda kuyamba namugamba jangu mu office namutwala mu office olwamutuusa mu office master najjamu empale n'atandika okwezanyiikiriza master n'amaliriza emikolo namugamba naawe jangu namunuuna namumasajinga obukulu omulenzi naye n'alaba nga kinyuma nnyo yaŋŋama musumba okuva ku olwo ekintu kiganye nwanya okwejja ku kintu abawala mbalabanga bipapula abawala ali mukufa kati babisiga mu baana omwana neyematiza jukira buli weematiza bakufumbiza mu nsi y'omwoyo ofumbirwa ekizambwa olowooza okunyumirwa kuvaawa oba ku mbizzi katogenderedde oba ku nkoko musumba oyina akatarekeka kuba ntutte speed ogambye abezanyiikiriza babeera kuki ku mbizzi ku nkoko ku minya gye sitaani bwatyo bwafaana nagoloza sitaani ebyeri esebo sitaani omusambwa guli gwe bayita Jezebeli gwe nkugambye gulina bitabani byago ne biwala byago bakufumbiza kati kyovolaba abantu bangi muloota muyina empeta olota oyina empeta olota bakwanjula naye nga akwanjula taliiwo ebyaddala gubaawo musambwa guba musota olota mukubye olota ebintu byegatta olaba enkoko zeegatta kweyisa enkoko ebbiri ezeegatta kuliko gwe enkoko bakulimba olaba nkoko naye nga yeggwemu ku nkoko bangi bazuukuka ku makya nga bayiye amazzi naye nga yeebuuza gaayise gatya ng'ebyaddala bamwegaseeko omuwala omu omusumba omu yanyumiza muwala waabwe mu famire ekintu bwe yatandika omusabira nga afuna ebimukozesa mu kirooto bwe yatandika okumusabira olunaku lwaki olwo baasanga ebigere ebinene nga bijjaya nti nga kyagezaako okubalaga nti mweze gwe mulwanyisa mu mmanyi ne kikwata ku ssuuka agagalo nga gajjudde ettaka ebyo byebitwegatta nabyo buli we weematiza ozaala esebo era kankubulire emu ku nkola y'okuzaala y'okwekubisaamu sitaani okwekubisaamu mu nsi yeyokwematiza buli we weematiza bakufumbiza buli we weegatta n'ekisota ekyo kizaala abaana bangi engeri y'okuyingira okweyongera okwala n'ekirala okulaba firimu za hola sitaani ayita mu TV n'ayingira ensi nayo poto ekirala endabirwamu abalina endabirwamu ewammwe poto waliwo omulala yakyogerako ku kyalo kuno kwennyini endabirwamu erina connection n'amazzi lwe lugi gwe genda mu ndabiramu ng'oli bwerere era mubeera mu ndabirwamu naye mwe abakyala nga mwekozeko bimakeup ng'oli bwerere ozina amazina agaliko olwaliro eri nga bakulaba mu magombe eba kamera poto lugi bali bakulaba emagombe kati tuli wano olaba bali mutulaba kuba tulina kamera sina bya kamera batulaba nze buli wengenda ate totya kati nange bandabira tadduka nange bandaba esebo ati musumba akatarekeka tuve wano bane mukama abawo omukisa ayagala okwogerako nange enamba eri 0708 39 45 01 tujidemu 0708 39 45 01 ya WhatsApp ate eriko ne mobile money gwayagala okuyimirira naffe ku chat TV this time round noonyayo abantu abali ready
okunsapotinga ku kya TV. Abakola TV Twagala kwogera ku TV. Cause TV ziri expensive. Aso tusasulyayo omwezi. Kubukedde miliyoni 2 n'ekitundu. Miliyoni 2 n'ekitundu. Osobola tuwa ne tugenda ne twogera abantu ne bankwera okugolokoka abantu balime emmere kankubulye tubyogera biringa byakusaaga. Olunaku lumu nali ndi mu kwogera. Eddobozi ne liŋŋamba nga nabe ŋŋamba. Eddobozi ne lyogera from nowhere. Ne ligamba Ronnie ogamba nti enjala ejja gwe waalimye. Kubanga enjala ejja kituufu naye gwe naawe tonnalima. Essaawa zino ndi Luweero nsagula. Sawa za kulima tulime. So buli alina akataka lima ayagala asobola pangisa. Nze ng'omuntu ekyenjala so sekiwulira ku ggwe. Kuno kwennyini ku kyano video eziriko. Bw'olaba bonabona abo abaliko bayogedde ku njala ejja. Enjala ejja ebyaddala. Enjala ejja. Nti buli bire ebyana 12 byembagambye buli kimu kikiikirirako ekizibu ekisinga obunene kimu. Enjala musota gujja. Obwavu abantu bagenda kaabo obwavu era kamba kubirize lwana nnyo mu myaka gino emitono gye tulina. Ofuna akataka ofuna address ofune wosangibwa kubanga maaso awo kigenda kufumbanga ogenda kulaba essuubi gavumenti egenda kubanga essuubi edirina abantu nga n'abantu essuubi bagirina gavumenti kati nga bonna buli omwe essuubi liri mu munne bonna babule Musombe kanisa sangibwa tuligayaza osobola okujja naawe okusabako naffe olwokutaano ba ne counseling ku church osobola okujja nene wano mu kibuga tuli mu kupulaninga okuteekawo office buli Lwakubiri twagala kubanga tubasisinkana mu kibuga counseling n'okusabako nammwe n'okwogerako nammwe. Yes, so TV asobola okuyimirira enamba yeeyo eri ku mobile money leeta Kalungi Ronnie kama abawo omukisa. Amina. Ayagala oba aina obusobozi okuyimirako ne Musumba Ronnie. Enamba ye soko giddemko 0708 39 45 01. Kati nawe aina program oba aina story efanaganako ngeno osobola okututuukirira ku namba yaffe eri ku screen okwo neya Musoma tuyinza ogiteekako. Namba yaffe eri ku screen okwo eya channel eno yennyini osobola tutuukirira ne tujja ne tukujjako interview ba no sharing obubaka nga buno obubaka bw'Omusumba bingi byembadde simanyi bannange. So tukweyanziza nnyo olwaddatawo tukweyanziza nnyo tuwagira naffe bannange mutuwagire ngo muyita mu subscribinga mu sharinga mu commentinga comment tuzisoma tweyanziza nnyo. Nze Stone M ate tusinkana omulundi oguddako. Wali president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewondo. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise.